Yes, Faali TV ojimbandiza kati kano banenge muri mutya mujebe je mutusizaako engalo essaawa ero ngenda kusaba subscribinga atonyike ne kale mbana amawulire agabagatambula okwetola eggwanga lyaffe Uganda mbagala nnyo era mbagamba nti muri big nnyo kubanga mujje kumideko ensonga za Rema Dr. Hamza Eddy Kenzo zikutte wansi ne waggulu meeting efuuse meeting lwaki Hamza ya meetings Eddy Kenzo lwaki basisinkanye ate ne babiteeka mu public bali mu kulumya Rema balumya Rema Namakula balina olukwere bamulukira abasinga beebuuza ye Rema Namakula yakisanyukidde kya Dr. Hamza okubanga yasisinkanye Eddy Kenzo bannange byemuko ebitambatambula ku social media essaawa zino era nga byefuze social media nga gyenkomezza nno ebintu bino bikutte enkanago manyi abantu bano bamanyi nnyo okusaanikira social media Hamza Eddy Kenzo ne Rema Namakula jjukira kye bagambyeko konoonako olw'eggulu bano abantu bano ababiri bano manya nga abasatu bano mwaka gwa 2018 bano basalako social media okumala ebbanga babulaku katono kugisaanikira okumala omwaka mulamba Rema Namakula ebisira byeyaviirewa Eddy Kenzo ne baawukana bano ba Dr. Hamza ne Rema Namakula ne bakola omukolo basaanikira social media okumala akaseera akawanvu ennyo okuzaama bagisaanikira kati essaawa zino era bazzeemu kubanga bagisaanikira naye nga ensonga evudde ku ki ensonga lwakubanga Hamza ya meetinze ani musajja mukulu Aleese Musuusa Rema Namakula yakisanyukidde eky'omwami we Dr. Hamza Ssebunnyo kubanga asisinkana Eddy Kenzo eri abawakana nti ono si Dr. Hamza bannange mulekiraawo ono ye Dr. Hamza lwakuba yabadde mu kinu weekend anti yabadde mu kino naye nga bambi ono Dr. Hamza Ssebunnyo ebyaddala ne Eddy Kenzo yagenze ku Facebook page n'ateekawo obubaka ng'agamba nti no musanyufu nnyo okubanga ya meetinze bulaza we yamuyitira bulaza we kakati mwoba kibalume naye nga yamuyita bulaza we batimu Eddy Kenzo ku mukulu gwa Facebook babadde so excited nga bagamba wamma oyo bulaza wo bakisanyukira nnyo kya Eddy Kenzo kubanga yayise Dr. Hamza bulaza we bakisanyukira nnyo bagamba munnange omukazi ng'akutwalako omusajja ng'akutwalako omukazi taba muyeke ati bagamba mujjawo si muyeke kati omusajja semanyi oba bamuyitaani bamuyita Musanje bamuyitaani naye nga ye social media ndozi basanyukidde nnyo kya Eddy Kenzo kubanga yasisinkanye Dr. Hamza naddala ttiimu Eddy Kenzo gamba nti wama Eddy Kenzo kyewakoze walaze macuwa walaze omuntu omukulu kyalina okukola omuntu alina obwongo omuntu eyakuzibwa omuntu omuyivu omuntu ategeera kyalina okukola bambi kyewakoze naye abasinga ebibuuzo bikyali bingi lwaki basisinkanye ye Rema Namakula yakisanyukidde kya Eddy Kenzo kubanga yamiitinze Dr. Hamza ye Dr. Hamza abasinga tanso ogamba nti Dr. Hamza yasabye olukusa ewa Rema Namakula okusinkana Eddy Kenzo oba yagenze bugenzi kugamba tukyali awo munnange tukyatambulira awo mpola bisaanikidde social media munnange okuva olunaku olw'eggooza lisanga 8 bamiitingidde ku lunaku olw'essande eggulo mpaka nakakati bakyatweninga ku social media Rema Namakula yasanyukidde ekya Hamza okubanga asisinkana Eddy Kenzo nga teyamusabye lukusa abaana basinga ku social media batimu Eddy Kenzo bakyebuuza bagamba Hamza ku lunaawedde Rema Namakula aba teyamuwadde lukusa Dr. Hamza kaweddemu musubscribing ate munyigene kade mbatomideko mbagala nnyo bagamba nti muri big nnyo kubanga mujje kumideko nsonga ya Dr. Hamza okumitinga Eddy Kenzo zifuuse ensonga ku social media mbatomideko abali Qatar abali Saudi Jordan Bahrain akosane mu ggwanga lya Oman bamiitinze ono si edit bintu byaddala Dr. Hamza Ssebunnyo omusajja buli mukazi gwe yeegomba andi abaana ku social media basinga bagamba nti Hamza ya musajja buli mukazi gwe yeegomba okuba naye wera bulungi mweta